Akyali mukubo nga tonnaba kutuuka waka eddakiika obuzaayo 2 zokka akadde akakafyu katandika okubanga kaluma n'olwekyo sambyako osobola okubanga ssaawa emu yennyini egenda okutuuka ng'omaze okubanga oli mu nnyumba yo. Nze Nabwire Fedde ne Rosette Kalongi bwetyo tugenda okubanga tutambula mu Munyo live ogw'olunaku luno olwaleero omwezi gwe tulimu gwakuna omwaka 2020 era nga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 4 wetwogerera kaakano abalwadde aba COVID-19 okwetooloola ensi yonna kati baweze akakadde kamu emitwalo 15 mu 3,287 abo be balwadde okwetooloola ensi yonna so nga ate mu ggwanga lyattu Uganda abalwadde bali 48 kakati abakafa baweze emitwalo 6,163 abo be basobodde okubanga bwe batyo tebasimatuka kirwadde kino. Naye Omunyo live tugenda kubanga tugutandika n'enteekateeka ya President Yoweri Kaguta Museveni gye yalambika gye buvuddeko nga yali asuubiza nti bannayuganda bagenda kubanga babagabira emmere era ng'egenda kubeeranga nga ebatwalibwa nju ku nju. Enteekateeka eyo etongezeddwa olunaku olwaleero Prime Minister w'eggwanga lyattu Uganda Ruhakana Rugunda era nga etandikidde mu bitundu eby'obwayise abakulembeze ne balungamya butya enteekateeka eno bwegenda okutambula. Olunaku olwaleero gavumenti lwetuukiriza ekisuubizo ekyakolebwa omukulembeze w'eggwanga eky'okuyambako bannayuganda bamufuna mpola okubafunira ekyokulya mu biseera bino ebya karantiini. President Museveni yalagira bannayuganda okwekuumira mu maka gaabwe ng'omu ku kaweefube ow'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 ekintu bannayuganda kye bagamba nti tekyali kibi wabula ne batandika okulaajana nga bwe baali bagenda okufa enjala. Enkyaleero Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Ruhakana Rugunda atongozza akaweefube ow'okulaba nga bannayuganda batuusibwako ekyokulya basobole okugondera ebiragiro by'omukulembeze. Concerned, that's the health sector. In case there is a question mark, ask the leaders. Okugaba emmere eno kutandikidde mu ggombolola y'e Kawempe era nga batandise n'ebitundu okuli Bwayise 1, 2 ne 3 nga buli maka gabadde gaweebwa emmere okusinziira ku bantu abagalimu. Abakulembeze ab'enjawulo balambise ku ngeri emmere gy'egenda okugabibwamu. Nga amajege gagenda okuyambako omulimu guno gw'okugaba emmere nga bagenda kugaba mulyango ku mulyango buli muntu bamusanga we era nga buli muntu ali entitled okufuna emmere eweza kilo 6 ez'akawunga n'ez'ebijanjaalo wamu n'omunnyo era waliwo ebitundu ebirala ebirimu abaana abato abakyala bayonsa abantu abalina HIV abo nga bajja kufunako n'amata ne sukaali. Omulimu guno ogenda kutandika nga atandikidde wano naye nga olunaku olw'enkya tugenda kusaasaana mu Kawempe division yonna n'oluvannyuma tukwate division ezdala eza Kampala. Koze era nga RCC wa Kawempe of course nange ndi musanyufu kubanga singa badde emirimu sigikola bulungi sisuubira nti bandirese Kawempe banditutte ne Kampala Central kubanga nayo gyeri such informal sectors. Abalala basimye omukulembeze w'eggwanga olw'okutuukiriza ekisuubizo eri bannayuganda. Tutuuse omukisa guno okwebaza omukulembeze w'eggwanga olw'okutuukiriza ekisuubizo kye yakola. Minisita omubeezi wa Kampala n'emirwano Beni Namugwanya agumiza abadde basuubira nti emmere egabibwa tegenda kubamala. Era emmere eyo bannasayansi baatulaze bulungi nnyo nti emala omuntu okumala omwezi omuntu naaba ng'afunye ekiriisa n'amaanyi agamala okumusobozesa okwerawo mu bulamu obwa bulijjo. Waliwo omukyala atabukidde abakulembeze abadde bagaba emmere ng'agamba ye tebalina gye bagenda kugimusanza ne bapondooka ne bagimuweeraawo. Akange bakappe ngende nako ngaza omuntu omu kubasa abo balina munnange ebyabwe nze bampa akawunga kange janjalo kyange kiriwa otunnyo neyanziza nnyo neyanzeege bampa omunnyo kubanga pulezidenti jjajja wange akoze kyamaanyi otugabira ebyokulya. Alo abeewo Tereza. Abafunye emmere nabo basimye omukulembeze w'eggwanga olw'okubalowoozaako wabula ne bamusaba emmere eno bweggwaawo alowooze ku ky'okubongera. Kirungi nnyo kubanga ke kabonero kokka akalaga nti gavumenti etufaako era eyagala omuntu owa wansi. Konti yeebale nnyo yeebalire ddala
kutudduukirira ku mbeera eno gye tulimu kubanga embeera si nnungi. Naye tubadde tusaba gavumenti tekoma okwo yeeyongera tuyamba kubanga tetumanyi coronavirus dibbanga kiri agenda kutwala ng'akyakola ki. Byasemambo Joseph, Dennis Kasirye ne Wandru Bone, Kraso TV Omunyo.